Tulina His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate bino ebigambo byayogedde byasanyu gyali era naawe omulungi eyeetaaga enkyukakyuka mu ggwanga lyattu lino Uganda. Banange ebigambo bino by'amaanyi nnyo, bituzzaamu amaanyi, bituwa essuubi, bituwa amaanyi, bitulaga nti tutambula. Ate oyo mu mpembe byongerera ddala muteekamu obweraliikirivu era nga ali mu kusula ku tebuke buli kimu apointinga ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Oyo yannemesezza, oyo yankoze kino, oyo yankoze kino. Kale kwegamba omukulu ali mu kuduula buduuzi naye nga tumugamba byonna abikole wabula akaseera ak'okugenda munnange katuuse. Bannayuganda tweyanziza nnyo, mwe bali kwagala Uganda, mwe bali kwebeereramu, mwe bali kutambula ng'ate mutambula nga muyina omulamwa, mwebale kwewaayo okulaba nga tununula eggwanga lyaffe, mwebale kwewaayo kugatta ttafaali ddungi ku nsi yaffe ne Uganda. Bannange tusiimye nnyo, twebaza nnyo buli munnayuganda eyeerekereza eyalwanye naffe okulaba nga tubaako obuwanguzi obw'enjawulo bwe tutuukako. Bino bye bituwa amaanyi, bye bituwa essuubi, bye bitukuma nga tutambula eteera bye bigenda tutwala mu buwanguzi. Ffe baani bannayuganda abagamba nti kaakati naffe tutuinako we tutuuse era nga tulaba nga naffe olugendo lwaffe olw'okwenunula tulukonkonyeeko, tuwagala Uganda yaffe edde mu mbeera ey'okulaba nga naffe tuwulira nga tuli bawanguzi. Mwebale nnyo baganda baffe, mwebale nnyo mikwano gyaffe, ne tutwala okwebaza kwaffe eri Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi olw'obubaka obulungi bw'agenda atuwa era bw'agenda mu maaso n'okusomesa. Njagala nkuwa ebigambo bino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi byayogera nga bizza Bannayuganda amaanyi, bituwa essuubi, bituwa omukwano, bituwa okwagala era bitukipinga nga tutambula ate nga tujja tuuka. Nanyini nsi siri wano maaso kwogera nammwe, siri wano kubanga nze musajja asinga ebigambo ebirungi mu nsi, no. Siri wano kuba nze asinga okutegeera, no. Siri wano kubanga Uganda terina bantu bakenkufu, no. Ndi wano ng'omuntu wa bulijjo, ng'omu ku bantu ba bulijjo abasukka miliyoni 4 mu Uganda. Obulamu bwange si bupya kumwe basebo ne banyamo, mwenna mummanyi gwa eyefuna kitomanyi webuzaabuza. Emyaka teginabana kuwera 2 mbadde omu ku baana abayayi bemulaba. Era bw'oba oteeka ne kooti n'emmotoka egwa eno gisesaidi mutuvu mazzi ewaka bakutuusa omukumu. Ensonga lwaki ndi wano leero kubanga tulina ekizibu basebo ne bannyabo. Ekizibu kye tulina mu Uganda tukiina si lwakuba tetulina abategeevu, tulina baprofesa ne bakenkufu bangi nnyo. Ekizibu kyaffe tukiina si lwakuba tetulina bakenkufu abo naye kubanga bakenkufu tebalina we batutuusizza. Bwe nali nkola kampeyini basebo ne bannyabo ekyaddono nga njagala ogenda mu palamenti, si kuba nze nali nsinga okwogera oluzungu, si kuba nze nali nsinga okusoma, nze okubulira amazima. Nasoma social sciences nesimaanako neŋŋenda nensoma music, dance and drama. Era ndi musajja muyimbi era bye mbadde njogera byonna mbadde mbiyisa mu ndongo yange. Okuddayo okusoma obwalooya nabirabira ku bano basalirwa nga beekyanga mu kkooti ne beegomba neŋŋamba nyina okusoma obwalooya era ndi mwaka gwakusatu. Etegeeza nti nabo sinatuuka nakumanya mateeka kutuuka ku levo yange. Basebo ne bannyabo tuli wano kubanga tulina ekizibu. Mwe bannannyini nsi siri wano maaso kwogera nammwe, siri wano kubanga nze musajja asinga ebigambo ebirungi mu nsi, no. Siri wano kuba nze asinga okutegeera, no. Siri wano kubanga Uganda terina bantu bakenkufu, no. Ndi wano ng'omuntu wa bulijjo, ng'omu ku bantu ba bulijjo abasukka miliyoni 4 mu Uganda. Obulamu bwange si bupya kumwe basebo ne bannyamo, mwenna mummanyi gwa eyefuna kitomanyi webuzaabuza. Emyaka
okubana abayayi bimulaba. Era bw'oba oteeka ne kooti n'emmotoka ekwe n'ogisesaidi mutuufu mazzi ewaka mposa omukumu. Ensonga lwaki ndi wano leero kubanga tulina ekizibu basebo ne bannyabo. Ekizibu kye tulina mu Uganda tukiina si lwakuba tetulina abategeevu, tulina baprofesa ne bakenkufu bangi nnyo. Ekizibu kyaffe tukiina si lwakuba tetulina bakenkufu abo ne kubanga bakenkufu tebalina bwe batutuusizza. Bwe nali nkola kampeyini basebo ne bannyabo ekyaddono nga njagala okugenda mu palamenti, si kuba nze nali nsinga okwogera Oluzungu, si kuba nze nali nsinga okusoma. Nze okuwulira amazima nasoma social sciences nesimaanako neŋŋenda nesoma music, dance and drama. Era ndi musajja muyimbi era byembadde njogera byonna mbadde mbiyisa mu ndongo yange. Okuddayo okusoma obwalooya nabirabira ku bano basalirwa nga beekyanga mu kkooti ne mbegomba ne ngamba nyina okusoma obwalooya era ndi mwaka gwa kusatu. Ntegeeza nti nabo sinatuuka nakumanya amateeka kutuuka ku levo yange. Basebo ne bannyabo tuli wano kubanga tulina ekizibu. Kati Tuyanza nnyo Mr. President, amazima gali nti nga President watugambye tulina ekizibu kya Museveni era yetaliyo kubanga yasinga okwogera ebigambo ebirungi yasinga oyo wakabi mu Uganda erina abantu abalala abalungi ne lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yavaayo okulaba nga ayimiriramu naffe tusobole okwerwanako, tusobole okulaba nga tulwanirira eggwanga laffe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency nga kulembeddemu bannayuganda ffenna tuwulira nga emitima gyaffe giri settled era tuwulira nga tulina omuntu omutuufu atagenda tulimbalimba, atagenda kulya mu nsi yerukwe kubanga yajja kulwanirira ggwe, yajja kulwanirira nze. So omuntu bw'ati aba yeetaaga ekitiibwa, aba yeetaaga okwagalwa ate era aba tukipinga nga tutambula. Twasiimye nnyo President waffe. Tubadde tukyabalina aho tuba tulimba. Omuntu yenna bw'aba akyali ku ludda lw'abantu abeera w'amaanyi naye bw'ava ku ludda lw'abantu n'agenda ku ludda lw'omutamiivu tabalimbalimba. So nze njagala okubategeeza ekyo mubeere nga mukimanyi. Abamu babalabye ku TV nga bagamba munnange kati bano be balina obuyinza. Nonsense. Be balina obuyinza, be balina amaanyi. Museveni bw'aba alina amaanyi lwaki antya? Nga talina basirikale be. Kiki ekituwa gaffe yemmwe, kiki ekituwa amaanyi yemmwe. Tukimanyi bulungi nti bwe tuba tukyayimiridde ku bye twakkaanya nammwe, nga tukyayimiridde ku ddoboozi lyammwe, nga tukyajja ne tubagamba bakama baffe bakyali baffe kye tuliko kyo, tewali agenda tutiisatiisa. Bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo. Bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo. Babalimbelimbe ebintu bingi nnyo. Naye tuli bamukisa tibabasanze mulaba, babasanze mutegeera. Njagala okuva waggulu nga mbabuulira ne kino. Ye Museveni alinga ekiti ekikalu ekyabunda edda kibulako mpewo kisuula. Naye ate Museveni naye si musiru akimanyi nti bwe muba okusinga n'omuntu n'omukuba olubuto stamina emala ne gwamu. Museveni twamukuba olubuto ne lulebera. Ekikulaga nti Museveni twamugonza. Museveni yali takyusangako mannya, akoze buli kabadi n'amannya n'agakyusa. Akoze buli kabadi n'amannya n'agakyusa. Museveni bw'aba alina abasirikale ddala ddala asobola okuntunuulira mu maaso nga talina basirikale be.
ku ddoboozi lyammwe nga tukyajja ne tubagamba bakama baffe batali baffe kye tuliko kyo tewali agenda tutiisatiisa. Bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo, bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo, babalimbelimbe ebintu bingi nnyo, naye tuli bamukisa tibabasanze mulaba, babasanze mutegeera. Njagala okuva waggulu nga mbabuulira ne kino, ye Museveni alinga ekiti ekikalu ekyabunda edda kibulako mpewo kisuula. Naye ate Museveni naye si musiru akimanyi nti bwe mwaba okusinga n'omuntu n'omukuba olubuto stamina emala ne gwamu Museveni twamukuba olubuto ne lulebera. Ekikulaga nti Museveni twamugonza, Museveni yali takyusangako mannya, akoze buli kabadi n'amannya n'agakyusa. Bigambo bya mukulembeze Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi byatugamba nga ffe bannayuganda, byatubuulirirako okulaba nga tusigala tutambula. Oyo ne ye mukulembeze w'abantu, ye mukulembeze w'eggwanga gwe nnina, gwe tulina, gwe tunuulidde okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Toyanza nnyo His Excellence n'obubaka obulungi obwo bw'otuwadde, banange tusiimye nnyo, ate ne tusaba atukumangu okwo tutambule bwe tutyo tulabe nga tununula eggwanga lyaffe, ate nga tukusuubiza nti tujja kununula eggwanga lyaffe oba tutya naye ffe tweraba nga tugenda kubeera bawanguzi, era Uganda yaffe ejja kuba ekyenjawulo, tugenda kubeera bawanguzi, tugenda kununula eggwanga. Bannayuganda ffenna twekongratulating kubanga bwe tulaga tugenda kutuuka mu mbeera ey'okwenunula.